nkubuzaako yonna gy'osinzira okulabika nti weekumidde ku Progen Media TV gye baliko gy'otusaako engalo. Nyongera okubuuzaako bwe yeekumidde Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, yonna gy'osinzira okulabika nti nate ogenda maaso n'okutuwuliriza we baliko gye baliko gy'okola. Njagala okutegeeza gwe Munnayuganda yeekumidde mu ggwanga lyattu Uganda we bali kulabika nti nate era ogyekumidde mu ggwanga lyattu ate era n'ogenda maaso nate era ng'otuwuliriza. Njagala okutegeeza enkya y'olunaku olwaleero nti ate omukulu Fred Lumbuye yavuddeyo n'ategeeza nti no ono amyuka omwogezi wa Parliament amanyikiddwa nga omukyala Anita Among agenda kulabika nti nateera ayagala okusisinkana maama wa Ssegirinya Mohammed abeeko ebintu byamutegeeza bagenda okulabika nti nateera bamuwa. N'olw'ensonga eyo Fred Kajube Lumbuye agambye katulindirire ki ekigenda okulabika nti nateera kivaayo ku nsonga eno. Ategeeza n'agamba katulinde ezo, katulinde tulabe omukyala ono Anita Among kiki ddala kyayitira. Maama wa Ssegirinya Mohammed yakwatibwa olunaku olwo nakutuusizaako omukyala ono ng'atambula agenda kulabika nti nateera asinkana Oulanyah Jacob ono omwogezi wa Parliament amutegeeze amugambe bannange omwana wange ng'aludde bw'atyo yeetadde munene nasobola okulabika nti nateera amulumba mu bwangu ddala asobola okulabika nti nateera ayogerako naye ku nsonga z'omwana we yalabikiddwako ng'atambula ng'agenda ku Parliament. N'olw'ensonga eyo njagala okutegeeza nti nateera Fred Lumbuye agudde mu lukwe lwa Anita Among ayagala kulabika nti nateera akola enteekateeka y'okulabika nti nateera asinkana omukyalo ono mu ngeri ey'enjawulo abeeko ebyo byamugamba abeeko ebyo byamutegeeza. N'olw'ensonga eyo yate Fred Kajube Lumbuye agenze n'ategeeza n'amugamba nti bane katulinde ekigenda okulabika nti nateera kiva ku ezo TV gavumenti zigenda maaso okulabika nti nateera eteekamu ssente nakirageza maaso n'akyogera oluvannyuma lw'okukakasa nti Anita Among agenda kulabika nti nateera asisinkana maama wa Ssegirinya Mohammed abeeko ensonga zamutegeeza oba zamwatuukiriza. N'olw'ensonga eyo njagala okutegeeza nti tetumanyi ki kigenda kuvaayo naye Fred Lumbuye avuddeyo n'alabula n'agamba nti Anita Among tukutegedde kyonna ky'opulaninga ffe we tuli okulabika nti nateera tukigwamu. N'olw'ensonga eyo katukulinde tulabe ekigenda okulabika nti nateera kiva eyo. Kinajjukirwa nti omukyalo ono olunaku lw'eggulo yavuddeyo n'agenda mu Parliament asobole okulabika nti ng'atambula anoonya omwana we gwe basibidde ebbanga eryo lyonna okulabika nti paka nakatandaba kulabika nti avaayo ate awere obujjanjabi ate bamuwe ne bail. N'olw'ensonga eyo njagala okujjukiza nkutegeeza nti Ssegirinya Mohammed saako ne mune Awalan Ssewanyana baakuwaatibwa olw'okuteebereza ebijambi ebigenda maaso n'okulabika nti byatuusibwayo e Masaka eyo saako n'ebikolwa ebimu eby'obutujju. Nja kuba nateera nkwongera amawulire gaffe agabeera gakagwawo ag'entertainment saako n'ago ga sports gasange ku progenmedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyuvu ennyo g'otasaanye kulabika nti ogenda maaso obusuubwe nja kuba nkwongerayo mu maaso awo tovaawo.